Yes, mbaniriza akadde kano mwasibye mutya muli mutya ngenda kubasaba mu subscribing atamunyige ne kale bagita Fadi TV negamba nti comment section weli awo obaka bontera mu comment section ados kalinga oji following bagita Fadi TV abali mu ggwanga lya Canada abali mu Toronto awo abali mu kibuga Riyadh abali mu ggwanga erya Iraq mu Baghdad mwina bebaza nimbagamba nti mwakola kyamaanyi okubanga mwasubscribing ne munyigane kadi wano mbana amawulire agaba gatambula okwetula eggwanga lya Uganda ensonga za full figure tinaba kubanga zikomekeza tebinaba kubanga biggwa nsonga ya bulwadde full figure abasinga bagamba nti ali lubuto nti olwa Aji Muzwera yogolengera mu kifaananyi era emabegakawo mulwadde beemuulamulanga mbukuva Aji Muzwera yava mu ki yava mu komera bigambo bingi nnyo ebyogerwa ku bugonvu oba ku bulwadde bwa full figure embeera yongera kutabuka nno embeera omanye obulwadde tebwagala kumanya oba effujjo olina oba obuma buli omu gw'amanyi oba obulwadde nga bwagambye bukulumba ne bukugonza amawulire ganaakafuna okuva mu ddwaliro galaga nti embeera yongedde okubanga etabuka ku sedi ya full figure takyasobola na kwogera bw'abanga ayogera nanaagira amaanyi talina obulwadde bumuyonka baaba bulwadde bumumalawo naye ngamba newankubadde lubuto teyinza kugonza muntu bwe lutyo full figure akalinamuko ebirwadde by'ebirala si lubuto lwonna baki oluyinza okugonza omuntu bwotyo kubanga tukyasobola na kwogera kweri lubuto luyinza okugonza omuntu bwe lutyo kweri osogera mu comment section yawo mama gwe n'obaako kyoyogera amagwe osubira obulwadde buyinza okugonza omuntu n'abanga n'okwogera takyasobola olubuto manyanga olubuto luyinza okugonza omuntu n'abanga n'okwogera takyasobola kwogera bulungi kisoboka kweri nze ndaba kizibwa kubanga era ade babikuliiza nga bagamba nti full figure ndibanga ali lubuto lwa Aji Muzwera jjukira n'omwana gw'alina essaawa zino tamanyi kitaawe mutuufu olw'ensonga nti omwana yange simpoke yagamba nti omwana wuwe era simpoke akyalemeddeko agamba nti full figure ateekeddwa okubanga amuwa omwana we oba okubanga akkiriza nti omwana wuwe oba si ekyo simpoke yagamba tajja kupowa kati egyebuzibwa full figure aba alina olubuto lwa Aji Muzwera ng'abasinga bagamba Aji Muzwera yogolengera mu kifaananyi Ali Muhammad Nsereko bolengera mu kifaananyi ono musajja ow'ekkirevu yogo balumiza gwe bagamba nti yalibanga mbu yatikka full figure ettu yandibanga yamutikka ettu waliwo ebigambo bingi nnyo ebyogerwa naye ng'ekyamazima nti ndaba luli si lubuto obulwadde bumugonzezza bumumazeewo pasita Bugingo yagambye ajja kumusabiranga buli essaala buli kulankyawa ali ku kanali buli lunaku mpaka full figure mbu lwanaakola ki lwanawona n'asiibulwa okuva mu ddwaliro ebintu bingi ebitwendinga ku mitimbagano ebikwatagana ku bulwadde bwa full figure abasinga bakuliiza nnyo ekyolubuto nze sisuubira nti olubuto luyinza okugonza omuntu nga bwe lwagonzezza full figure nedda bakazi bangi nnyo abafuna embuto ezibatuusa ku bitanda bweziti naba nga takyasobola kwogera onaabikalinamuko ekirwala ejjukira nabagambye obutwa bwabika bingi ate eriyo obutwa nga babukuba nga n'abasawo bwe bakebera musayi tebabulaba naye nga bukunyuunyuuta muli munda nga musayi tebulabika naye nga buli kumalawo bukuyonka kubanga full figure yavuma buli kimu ne bakama be n'abavuma nabo n'abayisaamu eggaali amanyi obayisaamu eggaali oba olina okwegendereza eri abantu abatagala bayisaamu eggaali omuyisaamu eggaali abajja kulunga naye ebyo ebimu ebitambulatambula akadde kano ku social media pasita Bugingo ye gyali asaba omanyi pasita Bugingo ne full figure bamukwano baseya yagamba tajja kumuvaamu yagamba tajja kuba mu full figure newawadde full figure amanyi okuwemula ku TV yasoolera no ku social media ate ng'akola ku TV y'abalokole pasita Bugingo yagaana yagamba tali kuba full figure yagamba tali mugoba yagamba tali mugoba muna ebyo bimukola ebitambulatambula mwongere okubanga mugyekumirako n'okubanga mugifollowinga
bagira Faadi TV gye nkyanoonyeza information abasawo tebalina kuba nga bafulumya bulwadde buluma fulufiga. Sigamba nti musujja tebanafulumya bulwadde bumuluma naye nga buli ssaawa eyita bongera okutabuka. Manye bulwadde biseesi nga butandika bwe butyo. Nze mwalaba engeri gye batandikamu Sseggirinya Muhammad. Bamutandika mpola. Kakana nga bukututte zira kumwa. Kakana nga bakuziise. Bw'atandika mpola bwe butyo. Manyi kale muno mu nsi tusobola kontrolinga obulamu bwaffe tumanyi kiyinza kutuggyako maaso eyo. Ensi yo g'amazima tugibeeramu naffe nga tulinganga bonalaba oba nkugereze ntya ng'omuntu banakuyinyiza ku waya y'engoye oba waya y'amasannyalaze ng'oli okwo oyimiriddeko bw'oti kugamba oli kuli obalansinga. Kati yeffe tuli ku kawaya, obulamu bwaffe ffenna mu nsi mwe tuli kawaya. Kale gwe tebeeza mbakuyimiriza kawaya ak'engoye oba ak'amasannyalaze bwe kakutuka ogwa bugwi. Kati obulamu bwe tutambulirako tulinganga byamasannyalaze. TV bw'ogenda n'osalako waya emu mu seketi mugundi ku saketi oba ku boodi eneetambuza amasannyalaze communicatinga fulaya bwe biti byonna ebyo ebiyambako ekifaananyi okuba nga okifuna ku gundi zi diode zi capacity. Bw'osalako akawaya ne wekabaaka kamu TV tesobola kulaga. Kale bw'obulamu bwaffe twategeeza nti tulina obuwaya oba tuli kawaya bwe bakasalako bwe bati ffenna tosobola kumanya bigenda kujja nkeera mu nsi muno. Olw'ensonga bagamba tutongere okubanga munnange tusaba Katonda. Nsonga zezimukoze zitambulatambula akadde kano olufiga obulwadde bwamulumbye ng'obusaaga kyova mbagambe nti obulamu bwo bwe butyo toyinza kumanya bigenda kujja nkya. Obulwadde bwamutabuseko kawungeezi ndoza budde nga bwe butyo oba ne bamuddusa mu ddwaliro. Embeera gy'alimu essama zino si nnungi, eyongera kuba nga esajjuka busajjusi each and every minute oba buli ddakiika eyitawo embeera eyongera kubeera wasi, eyongera kubeera mbi. KBTV ukikusanyika RTV Uganda naye ng'ebyolubuto sisuubira nti bituufu. Nze sisuubira mpozi kukanya biyinza okusoboka, siyinza kuwakana kuba simanyi kirimu sisitimu ya mubiri. Naye olubuto nze mbadde ngamba nti sanga olubuto lunafuya muntu bwe luti. Ekyamazima namwe munjulira olubuto luyinza okuleetera omukyalo okubanga tasobola kwogera bulungi. Genda mu comment section awo wansi awo bagita Faadi TV gi Faadi Uganda KBTV gi kusanike RTV Uganda nawo kiruma fulu figa ddala kituufu lubuto oba just ebirwadde byattuse, ayinamuko ebirwadde byattuse. Oya bulungi mwera.